akakadaaga kawanvu nja kukabateerayo oluvannyuma, naye kambateereko aka Museveni engeri kye yakoze Kadaaga. Naye kakadaaga kamusomedde muganda wange, kamugambye gwe muzeeyi totusinikirako binnyo. To try to give the impression that you are, if it's not you, if not you, Basoga are not there. This is not correct, and I have had references to that issue, but I keep quiet. I am a man who keeps quiet. But I am the one who fought for the Basoga. Not anybody else. I am the one who revenged for William Nadiope by defeating by defeating the UPC who put Nadiope in prison. Who else did anything for Nadiope? Basoga people were killed. Balunywa was killed. Who revenged for him? It is the NRA. It is Fronasa. Balunywa was killed. The former minister, what was his name? The father, the minister from Busesa. The minister Nkutu, Shaban Nkutu was killed. So many Basoga people were killed, and other Ugandans. Who revenged for them? Is it some politicians? It is the NRA, the Fronasa, the freedom fighters. We are the ones who brought peace to Busoga and the whole of Uganda. So that idea is not a correct one. But otherwise, on some of the road junctions, Rebecca has been with the NRM. It is true that when we went for Maratipate, she stood with us, and it is true that from 1989, when she came to the CA, to the NRC, 89. She has been with the NRM. That's true. But then polluting her position with these wrong positions is not correct. Ebirala nja bibateerayo. Oludde Museveni bwe yeewaguudu ye yalwanirira Abasoga, ye yalwanirira Uganda yonna, buli kimu ye yakikola. Akakadaaga kawedde mu Kadaaga nakugambye weebuuze ku nze emirembe nagifuna ddi, nagifunawa. If not, nali mu NRM nga nze baba wa Lwesande. Olaba ebyo Lwesande byatambula nga yeeweseemu yenna ali bw'ati bwentyo bwe nali mu Kivulu nga ndi mu NRM. Kadaaga okyali kawala kato kakyaswana okukuba embaga, naye oli mu kifo kikyamu. Vaayo nkubira ku simu yange nkubuulira awali emirembe. Bw'ogaana ogenda kuggwaawo ng'olaba bw'oti osaanewo. Nze nali mpeddewo naye nebaza Mukama kubanga nali nfudde n'enzuukira. Nagambye bajja kunuunamu tusupu tonna osigaze tujanjaala. Osigale bw'oti kusowani nga kuliko tujanjaala nga temuli kasupu n'aka. Kansirike.
eyo nvuddeyo. Ensonga ze Wakiso zikyatambula ewa Sseggona. Fayiro eyo nnene etambula yeewuunyisa, erimu ebyewuunyo, naye kanjirinde enkya ku Mande, wiiki ejja etandika ku Mande. Sseggona katulinde enkya. Naye nga bafutu soja ab'omukyengera briefly mwegendereze nnyo futu soja gwe bayita Sembuusi Michael owa Kyengera Central ababeeramu, naye aba akwata bye mwogera biki byonna n'abizaayo ewa Sseggona. Waliwo ne omulala yeeyita Commander Shakur Mulongo naye ng'amannya akozesa Commander Shakur, naye mumwegendereze nnyo musajja wa Sseggona nnyo. Ababeeramu nazzaayo message, era mwenna muwandiikiddwa muli identified, era Sseggona agenda kudiiringa nammwe, agamba agenda kudiiringa nammwe oba afunye kaadi oba tafunye kaadi, mwenna muli identified. Naye omulabe wammwe abalimu ye Sembuusi Michael wa Kyengera Central, mulimu ne Commander Shakur, yeeyita Commander Shakur. Bye mutuula bye mwogera bye muteesa n'ebeera byonna be babizaayo. Kati ebisigadde nja bibabuulira enkya. Abasajja abo nabagamba bannamateeka ba Nuupu, abamu abalina connections abali ne bakalugire, y'ensonga lwaki abaana baffe tebannaba kuva mu makomera. Linda Kenkya. Era ekisembayo, Sseggona ng'akolagana n'abo abasajja agenda kuteekamu egganduula, ateekinga ova emisango lw'anaalinnya mu kkooti abaana abo bagenda kuteebwa. Sseggona agenda kwambala egganduula ly'abalooya ayingire mu musango ogwo, abaana abo bateebwe, abamu ku bo Machete. Kubanga Sseggona ruling eyaweereddwa ku Machete esembyeyo, Sseggona yasisinkana n'omulamuzi ali mu musango ogwo nga briefing agijja wa Sseggona. Sseggona ekigenda omuweesa kaadi kimuweese kaadi to bounce back ne mu mitima gy'abantu okudda, agenda kwambala egganduula ayingire mu kintu ekyo, abaana babate. Mukitegedde? Nja bireeta enkya katuwumbewumbe wiiki. Akikole bw'atyo asobole okubawunsinga back, okufuna trust y'ekibiina n'abawagizi b'ekibiina. Abaana baffe bali mu kkomera ng'abamu ku mmwe mubazannyirako politics, ne mumala obuzito bwonna ne mubutikka Kyagulanyi, nga mukukuta ne bakalugire Kiryowa Kiwanuka. Kale wakati waffe nammwe Katonda asala omusango ogw'ensonga. Mulowooza tukyali mu mirembe giri egy'ekisiru. Omusajja wa Kabaka Sseggona, omusajja wa Kabaka Sseggona, omusajja wa Kabaka. Anti Kabaka tabeera mu byabufuzi. Kale bannange tufa bannange, Kabaka tabeera mu byabufuzi. Kabaka tabeera mu byabufuzi, basajja be muve mu byobufuzi. Kale wamu olunaku lwali lwa Sande, ebyera byonna mbirese
tujja kubitandikirako olunaku lwali lwa Sunday lwe twagamba wakiri bannaddiini tukole wakiri tu bannayuganda bannabyabufuzi bannaddiini abakulembeze ku mitendera gyonna wakiri ebirala byonna bwe biba biganye tukoleko basic ebisookerwako ebyegundi byo tubikole ebyomunda bwe biba biganye abaana babadde balina trend ey'okuwandiika ebigambo ku matishat kisaawe omwana yawandiiseeko ekigambo n'agamba bw'ati olaba tumenya 10 commandments eza bayibuli eza katonda ate olwo eza fufa abaana ne bakyambala ku gundi proudly olaba tumenya 10 commandments batuuse mu kisaawe waliwo akavidiyo akatambula ng'omwana yakute vuvuzera ennyunga ey'ekitundutundu bw'ati akatundu n'akateeka mu nviiri wano mwana muwala akatundu n'akateeka wano akatundu n'akateeka mu ngatto akatundu n'akateeka wa bwe yatuuse mu kisaawe n'atuula bw'ati n'atandika okupanga vuvuzera ye ojjayo kino ekitundu n'akisiba ku kinnaakyo n'asikayo kino n'asikayo anti fufa yagaana okukola ki okufuuwa vuvuzera mu kisaawe bayingidde tebalina vuvuzera bwe batuuse mu kisaawe ng'ekisaawe kyonna kijjudde vuvuzera omwana yawandiise n'agamba olaba tumenya 10 commandments naye ate agafufa ag'amagogo bagamenyeddewo gonna wulira twagamba wakiri tukwateko amateeka agasooka gavumenti enguudo bwe ziba ziganye nga zo tozikoze tukulese amalwaliro bwe gaba gaganye tugalese amasomero bwe gaba gaganye tugalese enguzi kale mugirye naye tugende ku bisookerwako nga bw'oyagala obulamu ng'oli heavily protected abaana bo bali heavily protected ne maama wa Marinos bw'atyo bw'ayagala Marinos abeerewo nga mulamu naye nojja n'okuba Marinos n'omulinnya mu bulago n'omukola byonna by'oyagala talina musango n'otamuvunaana n'odampinga ku kkubo naye ng'abaana ababo bali heavily protected wakiri tukuume eddembe ly'obuntu abasajja baabuuza Yesu nti nno kiri ku likodi wano Marinos bwe yava mu kkomera kino kye yalaga ensi okiraba kiri ku likodi Marinos ng'avudde mu kkomera bino yabiragira na mu parliament bino Marinos yabiragira mu parliament ne mu parliament yeyambula n'abiraga biri ku record wabula abaana ababo bali heavily protected kati ku Sunday kye twaliko twali tugamba Mako 12:28 paka 35 omuyigiriza w'amateeka najja n'abuuza Yesu amateeka amakulu geegaliwa goge tuba tusooka go tugakwate ng'obudde bukyali tuweeyo abiri Yesu n'amugamba etteeka ekkulu oyagalanga Katonda ali omu omwagale n'obulamu bwo bwonna n'amaanyi go gonna na buli kimu ekikyo eryo etteeka lisooka etteeka eryokubiri yagala mulirwanaawo nga bwe weeyagala wekka kale wakiri besiki ezo tuzikwate nga bw'oyagala Natasha wa maama Marinos ye Marinos essubi ly'olina mu Natasha ly'olina mu Muhoozi n'oli omukyala ly'alina mu Marinos newankubadde Marinos mwavu
bw'otunulira Muhoozi by'omulabamu ne by'omutunulamu neesuubire kubanga wagamba olwamuzaala omwana omulenzi n'ogamba ono omwana ye Muhoozi agenda okuwolera ku lwange. Nafande Katongole kyawulira bw'aba ndabye. Wawulira extension yo buli lw'otunulira omwana wo olaba extension ya generation yo. Nafande Katongole bw'atyo bw'akiwulira. Oba ndi Sekadaama, oba ndi security guard, oba simanyi nsiimula ttooyi, yenze owafande Katongole tayagala wuwo, ayagala wuwe. Kati naye mulekero wuwe nawe obeere n'owuwo. Wabula aba banno obatta twagamba wakiri tukole ku basics ezisookerwako. Bw'oba enguudo twezikoze zireke naye wakiri human rights, eddembe ly'obuntu likuumibwe mu buli nsonda yonna ey'eggwanga. Naye byonna mwabikyusa byammwe. Anyway, kwolwo twatumako ne mu Exodus chapter 20 wewali amateeka 10 wojja ogasanga gonna gemwewaana okumenya. Olunaku olw'Emmande twali mu ddala bannayuganda twagala Uganda n'abakulembeze twagala Uganda. Bwe tuba tujagala njagala ki? Okwagala kwaffe kuliwa? Gaddafi yagambye ebintu bye tukola n'empologoma tebikola mpologoma ginnaayo. Tosobola kujja n'osomesa simanyi Pan-Africanism, simanyi Pan-Africa, simanyi bubu, buy Uganda, love Uganda, nga bannayuganda bali mu makomera tebalina kye bakoze. Jo waliwo amawulire agatambudde, simanyi Uganda ereese yingini empya neteeka mu nnyonyi, bayingini abamaze okufikisinga ennyonyi empya, simanyi yingini empya kubanga eri yingini yabadde yaweddeko nga tekyasobola kutambula. Kaakati sawa yonna bagenda kutestinga okulaba yingini eno bwekoze okulaba ng'etuddemu. Omwana yakataddeyo n'abuuza ani gw'oyagala abeere mu nnyonyi eno nga bagitestinga? Abantu bonna bagamba Museveni Muhoozi, Museveni ne famire ye, Museveni ne Janet ne Museveni, Muhoozi ne owulira ensi kyebaagaliza. Museveni okakasa oyinza okutwongerayo yadde eddakiika 2 ng'ensi ekyo kyekulowoleza. Naawe okiwulira juzi wagamba forgive me as you please Ugandans love me. Oh God, restore the love. They should love me as before. Twakwagalira mu busiru. Kali kataala kazikira. Kali kataala kazikira ddo. Naawe okiwulira nti you're not loved. Okiwulira ate era okyegomba nti senga kikomawo. Never. Abaana b'abandi bali mu makomera tebalina misango obasiba. Ababbi abalina okubeera mu makomera bali bweru. Mukazi wo Namuju yatubba. Namuju ow'e Masaka yatubba omusimbi omuyitirivu ennyo. Juzi yatta abalongo b'omusajja n'abasaddaka n'abasuula mu mazzi. Abaana ne babajja mu luzzi nga tebanywedde mazzi naye nga balaga mbu baagudde mu luzzi. Okakasa Namuju ye yabatta ali mu kusaddaaka. Abalina okusibibwa bali bweru, abatalina musango bali mu makomera. Wabula ogamba God restore the love. Oswad and feel it kubanga amazima ogamanyi. Feel it. Tetusobola. Kali kataala bajjajjaffe batulimba. Kyovula batewali kye batugamba. Omwana yagambye jjo wano jjo ku Friday yagambye yebaza Katonda kubanga kataata ke baakanyatula. Yagambye nebaza Katonda kubanga baakanyatula ekisooka kali Kanyarwanda. Nagamba kati kanzireyo eka maama ambuulire. Kanve ku kyeyonzireyo eka maama ambuulire.
Abakolinso twasoma mu Bakolinso ekisooka essula y'e12 n'eye13 twali ku kwagala. Okwagala kufuga byonna. Tuli bitundu ku bantu. Gwe weefudde ekitundu eky'omugaso ennyo mu ggwanga Uganda nti ebitundu ebirala tebirina mugaso. Kati ate otuuse kikutuddemu ate ogenda e Kololo osoma Lord especially Buganda ng'abaana obasibye abaana obasse. Forgive me Ugandans, most especially Buganda. Love me as before. Restore the love, oh dear Lord. Teriyo mo love. Love yaffe kati mpime kati katono tulina we twagiwummuza ku kavule. Twasigazamu katono ne bakazi baffe tetukyabagala n'abasajja n'abakyala tebakyayagala babba baabwe. Love eri ku kavule, feels a hit. Love eri ku kavule we twagiteeka twagisimira ekinyano tugiteekaawo. Love yonna ya kavule and Museveni feels a hit. Owulira okubanga wali oyagalwa n'otayagalwa. Gwe oli kitundu ku Machete. Machete tajja kukaaba mbuggo obeereyo ojooge. Bayibuli egamba Pawulo yasomesa n'agamba ekitundu ekimu ku mubiri bwe kirumwa ebitundu byonna birumwa byonna bibulwa eddembe. Eddembe litubuze, eddembe likubuze kubanga litubuze. Tetujja kubeera nga tukaba mbuggo oli bulungi ng'olw'okuba n'okumwa emmundu. Emmundu si bulamu. Bagiyita sila si bulamu. Emmundu okukwetoloola nga yeekutambuza yeekukuuma kitegeeza toyina bulamu. Si bulamu. Tetujja kubulwa mirembe obeere n'emirembe olimba. Bw'onootuwa emirembe tujja kuwa emirembe. Feels a hit. Lukazi lw'okyalala luva lutunula nga luzolo. Temujja funa mirembe. Luwala lwo buli lwe lufukamira gundi okusaba lukaaba. Mukaaba ki? Buli kimu mukiina mukaaba ki? Omutima tebagulimba. Emitima gyamwe gijja basalira emisango. Ne bino byenjogera mujjukira juzi bwe mwatula ku video yange ey'amalinosi. Mujjukira amaziga mukazi wo ge yakaaba. Nakikola kigenderedde waayi. Mpoma satellite kwebali nenkubira ddala ku ggumba. President bamugamba baba n'okwebali n'akubira ddala ku ggumba muddangamu. Temujja kwebaka, temujja kulya, temujja kunywa. Ate ffe Uganda yaffe. Tuli bitundu ku bannaffe. Bayibuli esomesa mu 12 Bakolinso ekisooka 12 nti ate nno ebitundu by'olabanga bye waali nyoomye ate bye bisinga okuba eby'omuwendo ku mubiri. Ebitundu bye waali nyoomye ate bya makulu nnyo. Era tewali kitundu kiyinza kugamba nti nze ndi w'amakulu okusinga kino. Kati ku muntu omulamba Museveni oli ki? Ku mubiri omulamba oguyitibwa Uganda bw'ogamba nti gwasinga amakulu gwe walwanira simanya abasoga gwe walwanira ni gwe oli ki? Pawulo agamba tewali kitundu kisinga byonna bya makulu. Omutwe teguyinza kugamba amagulu nti tegayina makulu. Omutwe teguyinza kugamba mikono nti temuyina makulu. Kubanga senga bateeka eri emmere omutwe ne gulaba ne gutegeera nga byonna kwe biri naye nga amagulu n'emikono tebisobola kwewalula genda wali. Omutwe era nagwo gufa. Amagulu tegasobola gamba nti gegasinga olw'okuba gatambula. Bwe gatambula ne gatuuka wali senga gaba tegawulidde nga amatu tegawulidde n'amaaso nga tegalabye nga amagulu gali mu kkubo. Ne gatalaba nti emmotoka ejja ne gatawulira nti n'emmotoka ejja bagafootola. Kati Bayibuli egenda mu maaso n'egamba ate ebitundu ebinyoomebwa ate bye bisinga okubeera protected. Bye bisinga okuba protected. Waliwo abakyala
waliwo abakyala naddala ng'abadde oba ava mu Kampala oba ng'ava eno ebweru n'agenda e Uganda n'atuuka ku mukolo nga waliwo omukolo nga balina emikolo n'awulira ng'ayagala kugendako emmanju n'alingizayo eriiso limu buwaati n'addukayo n'agamba mama nnyabo nga wonna buli w'otunula infections nedda geza otuulewo ojja kuwulira kye bayita infection n'asiba embeera olunaku lulamba nga tatudde eyo waayi alina okuprotectinga n'agamba n'addayo mu kidaala n'atuula omulaba gundi kuyita kaana akato gwe jangu n'akawa soda n'akawa emmere gy'abadde alya waayi amaze okusoma embeera takyasobola kwongerako kubanga talina wagenda kutuula obwana ne bulyoka bunywa soda kuba bwo bwamanyira infection bwo bwana budduka buddusi wali ku kidaala wonna emabbali ne kafukaawo yo omukyala amaze okudetectinga embeera alina okuprotectinga tebajajamya kulakuba kakantu nakogera lulimu ne mukatemayo ne katambula ku TikTok yonna kali eyo kazunga nababuuza omusajja bw'ogenda okusasula omukyala obeera osasudde ki gezo omukube mbu wagula nte okakasa wamugula mukuba osobola omukuba n'omugamba mbuno simanyi mbuno nakugula ewammwe nedda mukube ku lw'okubanga wamugula kye wagula tokimanyi wagula nte okakasa kye wagula tokimanyi gezo omukube nedda gezo omukube ku lw'okubanga wamugula mumanyira wano abaana b'abandi mbuno mwabagula wamugula mukuba bajja kusiba emyaka 7 tebamukuba kiwagula tokimanyi mumuddaawo muzanye ebitundu byonna bya mugaso Machete wa mugaso kuggwe Museveni ne gavumenti yo okimanyi gavumenti ekulemye gundi okulaninga lwa Machete obadde okimanyi nti omusimbi omungi gwotambuza simanyi ogaba embwa simanyi ogaba embuzi simanyi ogaba enkima simanyi ogaba enkoko simanyi otaddemu omusimbi mbukati State House olunaku ekozesa obuwumbi bubiri every day. Do you know why ekozesa obuwumbi bubiri olw'ebitundu biri byonyooma kati ko ezo zogira otekako eddagala otekako kapiso ne NRM ekunuunyako ssente olw'Amachete kye bava bakubba ennyo kuba buli gwogambako akugamba gwe okimanyi Bobi Wine yawangula akalu ka 221 tumuwa obuyinza ng'omugamba nedda ssebo awo ng'otekawo kapeinikira ekitundu ekimu bwe kibulwa emirembe ku mubiri teweebaka wali weekoonyeeko akagere wali otambuddeko ne weekoona akagere ne kavaamu olwala wali wetemyeko olwala wali wetemyeko engalo oyinza okwebaka kati oba Machete omulabanga kannaswi mu Uganda akatundu konna akanyomebwa koyita Machete ng'omulabanga aka akatundu ojja kakasa nkugambye Rakizale mulwadde ayina olupiira wano naye ataatambula awenyera n'ebigere bimuluma kubanga olubuto baluwumula atambula oba ate ebigere birimu olupiira oba misumaali simanyi kakati mu Bakolinse ekisooka essula y'e13 Bayibuli egambye byonna ne bw'obikola nga toyina kwagala nga toyagala obeera ng'ekitaasa ekivuga ekitalina muwendo oba nga kipulezidenti ekitambula nga kirambula embizzi nga toyina kwagala eri abantu bo kyotegerera nti oli kitaasa ekivuga kutambula mu byalo ng'obuuza abeeyo muli mutya gye muli muyinayo ku mbizzi jangu tuyinayo embizzi kaso tukagamba okay muveewo mugendeeko eri emmanju nga gweoyingira mu kayumba k'embizzi wali oyingirayo kukola ki nalabyeko bujingo mu kkanisa ye ng'abuulya n'agamba mbu obwavu bwe bukukwata ne bukuluma ne mu bwongo toyinza na kumanya kusimanyi mbuno kukyalirwako nalaba omusajja akuba amatafaali sigage pulezidenti azze pulezidenti w'eggwanga
agenda okujja mu mbeera embi n'akubuuza ssebo bitambula bulungi nti bitambula bulungi ofuna akasente akamala nfuna akasente akamala ofuna mmeka nti mitwalo 2 buli lunaku kitegeeza omwezi gye mitwalo 6 oli mu mativu ndi mu mativu pulezidenti n'agenda nga takuwadde ssente oyo omusajja musiru nnyo obwavu bwa muluma obwongo nedda waliwo abatalya ssente za kibi kati bo babujingo balookinga balowooza Museveni bwakuwa ssente kati omusajja omwavu akuba buloka yazira ssente za Museveni omukazi yakatunulako wali nga n'asigala ng'alima Bayibuli egamba bw'oba tolina kwagala ofaanananga omukulembeze atambula mu ggwanga ng'alambula embizi banaye mujebale mwinayo embizi nedda genda ku mulirwano kale abeeno bagambye mwinayo embizi tulinayo embizi jangu ezirabe kaakati waliwo ente waliwo embizi eyazadde omuntu omutwe gwa muntu efaanana Museveni saagibaterayo luli etambulanga Museveni ebigere byonna birinnya ku ttaka ebigere bya muntu eriko ekikoofiira erina empumi nga Museveni bw'omulaba lwaki bwe wayingiranga mu kiyumba wayingirangayo wekka ani omulala alina embizi wamulirwana kalira tuyita kwene ennyumba ne ku muwafu ogwo omunene kati ennyumba eddako eriko embizi SFC sebo gyebale kale nawe gyebale oyina embizi nyina embizi jangu olabe kasi tolaba pulezidenti atambula ng'alambula embizi ng'omanya ekitaasa ekivuga ekitalina muwendo omusajja yasalawo alya ssente za bulooka naye nga takutte ssente za Museveni musajja gwe muzira ne kakati bujingo yeewuunya omuntu eyagana ssente za Museveni nga omusajja yamugamba nedda ssebo genda ndi bulungi tompa masannamu go genda bujingo nakati omusajja akyamwekunkumula igwegwo nno omulembe omusajja nabbi Kyanjo yagamba waliwo omulembe ogugenda kubanga tegwagala ssente omukazi yakatunulako bwati ngenoka ng'omukazi awuba enkumbi abeesefusi ne beepanga waawo nga bana alabika yayagala kakuba nkumbi mu kiwalaata abeesefusi ne bagattawo ko omukazi kansigale nga nnima wolabira nti oli pulezidenti atalina makulu ng'otambula olambula embizi ovoola ebintu byonna by'olina okukola tolambulangako ku ssomero tolambulangako ku ddwaliro tolambulangako naye olambula mbizi ofaanananga ekivuga ekitaasa ekivuga ekitalina muwendo okwagala kulungi kusinga n'effeeza olw'okuba tolina kwagala olw'okuba abaana b'abandi bali mu makomera nawe ojja kiwulira teberezaamu bannange BBC esoma. The President of Uganda has Kulambula busy today in the whole of the Western Uganda. The people in Western Uganda have them busy every year. Mulirwano to mulirwano. Ku BBC CNN. Kasirike ku musajja. The Western Uganda people, commonly known as Barunzi Bantena, was here. They are loading Zambizi. Protect the gains. Nga Western Uganda erunda mbizi. Mu kifo kyente erunda mbizi. We protect the gains. Week ejjo kye gundi kyentandikirako. Sife kivume. President alambula embizi kye kivume. Tebereza munga bagamba Amini olwalero Amini agenda kulambula the biggest industrial area in Africa, Jinja. Today, Idi Amini Dada VCCU pwa swi zwa British Conqueror has kulambula the largest industrial area in Jinja. Bino byenjogera bya 70 kisanvu. Now 2025. Museveni has Kulambula Zambizi all over the Uganda, finished in northern part of Uganda now, in Wamam. Today we have seen Museveni in Chituntu Gomborora. He has Kulambula Zambizi. Everywhere has a neighbor, every neighbor has a Zambizi. Ani abasinze
Amini jju, Amini yamanyi ebiruma empale zaffe. Amini jju, empale yange jju eri Amini. Amini yamanyi empale ya Uganda ebigiruma. Musikati zaffe jju, Amini jju. Yalambula the largest industrial area in East Africa, Jinja Industrial City. Now Museveni has kulambula Zambizi all over the Uganda, including the western part of Uganda, commonly known as Abalunzi Bente. Now is yakulunda Zambizi. Ofanana ng'ekivuga ki Museveni ekitali ekirambula embizi ng'omanya toyina makulu. Ebiruma machete mukomera bye bikuluma mu State House. Ate onebakanga machete teyebase. Kubanga muri omubiri gumu. Firiza hit. One more lunaku olwaddako twasoma mu Jeremiah chapter 8 from verse 11 to verse 12. Anti omuntu abuulira ebintu bino ku ground mu mukima. Mwana nnyo omusajja abulira Bible and politics ku nguudo basajja mwe muli bazibu. Ng'ali omu bw'ati. Nga mwe muyina Museveni oyina obusajja obubuulira enjiri ku nguudo nga bwambadde t-shirt bya NRM bo nga temubajjaako. N'olwokuba omwana ataddeko akakofiira abuulira Bible entuufu, Bible and politics. Nuupu ejjudde mu Bible kubanga Nuupu yaleeta revolution ya Yesu. Bw'otandika okunnyonnyola Yesu ebyamuleeta weewaawo oba obuulira ku Nuupu. Bw'otandika okubuulira okujja kwa Yesu, the gospel of kingdom. Ngambala teyina kingdom. Eyina kingdom teyina king. N'osomesa enjiri y'okudda kw'obwakabaka maama nnyabo tebayinza kuweeza. Wabula abambadde t-shirt bya NRM babuulira enjiri ku nguudo. Aka NUP kayambadde kakofiira akasajja aka bakayimbulidde Barakisi. Amazima gajja kuvaayo. Nabatereddeyo akantu mwakalabye. Nabatereddeyo akantu Africa nga tebannaba kugituuma Africa baali bagiyita linnya ki? Africa ye yali El Kebroni. Kebroni tetwagisomako wano. Genda ku Google okiteekeyo. Africa nga tebannagituuma Africa yali eyitibwa ki? Bakubuulire kitegeeza ki? Nabagamba kamala okuva wano nzire Uganda nja babuulira ebintu mujja kutya. Mu Bayibuli. Jeremiah chapter 8 from verse 11 to verse 22. Wano twalina omuntu ogugamba ani avunaanyizibwa ku bigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Bw'onoova waggulu ku lunyiriri olusooka Bayibuli ejja etemaatema ng'ebuulira bakabaka ne bakabona bye balina okukola. Naye Bayibuli egamba mwasirika ensi neggwaawo nga musirisa embwolo mufune emirembe. Naye kati Bayibuli ebuuza mwagifuna. Era nekugamba nti ekyabaleetera eggwanga lyammwe okubeera bwe lityo mwakwatagana n'ebirerya ne mukkanya n'ebirerya ne mukola n'ebirerya nammwe ne mufuuka ebirerya. Waliwo akantu akalala va ku kajjo kennabalagajjo. Mpuuga ayina awantu we yayogedde asaba kalulu, ayina ebintu by'alina okwogerako eby'amaanyi. Mpuuga kye yasoose okukola buli waatuuka asooka kwogera ku nsonga. Mpuuga buli waatuuka asooka kwogera ku nsonga ya kano kalala si ke kali. Asooka kweyogerako ku nsonga y'ebitaano. Yesonga lwaki nasirika n'ennamba zikakati omusajja munnamateeka speaker, deputy speaker, prime minister n'abalala abakulembeze n'abaaliko palikawo ekyokulerako ekyangu muzesekani muwomanyi. Yagambye bane kansooke njogere ku bitaano gundi kaganya okuddayo eri. Nagamba bane kanjogere ku bitaano. Buli walaga asooka kweyogerako ku bitaano. Yakola n'ebirerya kati n'afuuka ekirerya. Bayibuli yabawa problems wawe mwawabira n'ebyabatuukako ne bwe muyina okubivaamu. Genda osome Jeremiah chapter 8 verse 11 to verse 22 byonna
ojja kubisanga waawo nga Bayibuli bwegamba. Olunaku olwaddako twasoma tekisoboka Abanyarwanda akabano ne Museveni okututwalako Uganda bw'oba okiwakana. Genda mu Bassekabaka ekyokubiri essula 17 okuva ku lunyiriri olwa 22 otuuka ku lwa 28. Omusajja w'e Busuuli which is present Syria balumba Isirayiri ne batwala Abayisirayiri bonna ne babasomba ne babatwala e Babyloni ne baleeta abavubuka ab'amaanyi bajje batwale wano ne basomba abantu ne babajje e Babyloni ne babaleeta ne babajje Syria ne babaleeta okutwala ensi ya Isirayiri ne bamanya kiwedde Isirayiri tugisaanyizaawo. Bayibuli egamba empologoma zajjanga nga zibalya kyamisana na kyaggulu. Kyamisana na kyaggulu ne bagamba empologoma kizitumalawo nti empologoma zitulya kubanga tetumanyi kitundu kino ne Katonda waakyo tetumumanyi. Nti atufuneyo omuntu ajja atusomese bwe tuba tutambula wano tutambula tutya twogera tutya tweyisa tutya empologoma ziremo tulya. Kitegeeza Isirayiri erina ke yali yerekerayo akaayo bali ke baali tebamanyi. Bamaliriza Isirayiri ebawunsinze baaka ng'ekomyewo okuva e Babyloni nedda ewaka n'olwaleero weeri. Temuyinza twala Uganda ne bwe munaabasomba mu bbaasi ne mubaleeta. Mubasomba mu bbaasi ne mubayingiza ffe mututikka mu nnyonyi mutufulumye. Buli lunaku tufuluma bayitirivu naye temunnaba kugijjuza ate temuwera. Mubulirawa tetuwulirangako nti abange Liva Katonga etutte bbaasi 12 ezibadde zireeta Abanyarwanda okuva e Rwanda naye gundi empologoma zibalya zitya mu Uganda temuwera mwekwese mutya temuwera nedda kyokka ffe tugendera mu nnyonyi. Nze omu nga mumaze okuntikka n'envaayo ate waka ninayo babiri. Mwali mumanyi mugjeewo nze omu ate eriyo babiri. Tukikola tutya? Naffe tetumanyi. Naffe tetumanyi. Mwali mumanyi mumponye? Kale ate eriyo babiri. Najja wano 2016 Ebeni wa 12 Sharomu wa 224 Niye nkikola ntya oddangamu naye nga temuwera empologoma zijja balya era already zibalya Uganda yaffe. Eyo bwe twavuddeyo ku Friday tetwalina kigambo twakizeemu eggulo okulwana kyabwa Katonda nnyo. Twabadde mu Bakolinso 10 okuva ku lunyiro olusooka okumalayo ku 17 nga Bayibuli egamba ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi. Enjiri eyo yasigaddeyo kuba twasomyeko ennyiriri ezisooka nga 6 ku 10 endala ne zisigalayo wasigaddewo enjiri Mukama bw'anaaba yagadde tujjajjizza. Bayibuli egamba tulwane n'ebintu bino nga bikyali birowoozo. Bwe baleeta ekirowoozo kya kutwala guleeta mpigi kikyali kirowoozo. Abantu b'empigi muyimirire mujeemulule ekirowoozo ekyo. Temukikkiriza kukulumbala. Kyonna ekyekulumbaza mukimenye mukikomyewo. Bayibuli egamba mubeere beredde okuwolera eggwanga ku kirowoozo kyonna ekyawukana ne Uganda. Mulabira ddala ebitundu byammwe Abanyarwanda babitwala. Baneiba ku kitundu tobamanyi. Wabula oyongera ogundi oyongera kukolagana nabo mbu tebagamba mbu olina omutima omubi. Mukera ku makyanga omutuuze bamukubye omusekuzo. Tebamuggyeko kintu kyonna. Bamutidde mu nnimiro. Tebamuggyeko kintu kyonna. Awo genda okulaba awo awaali ewuwe ng'abaana batunzeewo. Oluvannyuma lw'emyaka nga 3 oyo aguzeewo ye yattoolye yafa emyaka 3 naye basooka ne babeerabiza. Kati oli agenda okugula nga temuyinza na kukirowooza nti eyagulawo ye yanyaatula nnyiniwo. Nabagambye omuwala Lukiya abadde asuubula obuleega Nika
underparts socks n'obutambala mu kikuubo abadde abijja Dubai gundi China. Omusajja yamuwasa bamaze emyaka 5 naye yamunyatudde ku ssaawa esembayo nga ne mu Kampala we yatunda tata w'omulenzi ye yagulawo Kasangati yasigazaayo Busunju yasigazaayo ne business yagisigazza nga mulimu ne container gye bakayingizaawo yonna. Omusajja Omunyarwanda yasigazza business n'amataka wabula yamugamba zaala mangu tukimale tukole ebirala amuzaddemu abaana 5 naye Omunyarwanda n'atatunulira abaana be nti naabeera ntya n'abaana nga nnyabwe yafa abaana abato omukulu wa myaka 5 ye tafaayo teyawasa mukazi yawasa bintu kati oli anyaatula omutaka ku kyalo n'agula waawo oluvannyuma lw'emyaka egi obeegi nga temuyinza na kukigatta kuzza katambi nti muzeeyi ono aguzeewo ye yanyaatula muzeeyi naye nga ye yanyaatula ebyabwe biba siro but sure wabula ffe abalwana nabo ffe twagala tukikole leero enkya no bo bajja nkugambye n'owasa omwana wa munno n'omutunza ettaka jjajjawe n'omunyaatula ate n'omulemesa n'omuziika waawo ne bamuziika mulimbo ng'omuwala twasobodde nakutuula gamba naye lwaki aŋŋamba oziika jjajja wange mulimbo n'amukutula kubeewaka ab'ekika omuwala n'atafuna gwanyumizaako nti owange wire yaŋŋambye nti jjajja tumuziike mulimbo. Abo abantu balinga abalina eddagala balinga abafere omufere agamba naye tobuulirako omuntu yenna kubanga bw'obuulira omuntu ng'ogenda ebweru togende ennyonyi tesimbula n'osirika amala kukubba n'onyumizaako omuntu oluvannyuma nga yakubba ye yakubulookinze naye nga sente wano mu kuzisomba bakubuuza naye gwe sente zaki mwe muleete sente mwe muwakana ki mwe muleete sente bagenda awo toyogera amala kubulookinga oli agamba kale senga waŋŋamba eyenziba bagibba ne gundi. Omunyarwanda yagamba omuwala jjajja wamma tumuziike mulimbo gwe bagambe jjajja yalaama oba abaana abawala ate nammwe bwe mwagala oba nammwe oba bannange mwagala mutya omwana n'awaayiriza jjajja we mbu yaŋŋamba tumuziike mulimbo. Ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri na musaayi naye byamaanyi mu kumenya ebigo. N'ababuuza NUP yali ye musaayi gwawa NRM ki naye tewangudde NRM wakati mu kujeemulula ebirowoozo n'okwekulumbaza kwa Museveni ne NRM n'akabano NUP yajjayo ebyokulwanyisa ebipya ebitakolangako kuba temubikozesangako. Buganda yalema obikozesa, Ekereziya yalema obikozesa, Ekkanisa yalema obikozesa, bonna baatuula nabyo. NUP yekutte ebyokulwanyisa n'ejeemulula akasajja kakati katambula nga kagologoose katambula kiwalazima mujja kiwulira. Mukama jangu okosomesa egize batabani bonna bawala b'ekigambo ky'ekitukuvu kibikiramu kigo kutaka eddungi kibalira n'ebala byakyogerawo linnya Yesu omwana Katonda ayinza bina tusabye abantu bonna ne bagamba nti amiina. Obudde bugenze sigaze dakika tunatenge ebyawandiikibwa bingi. Katonda waffe yamanya amagenda gaffe n'amadda. Bw'osoma ekitabo kya Genesis chapter 15 verse 13 olubereberye essula 15 olunyiriri lwa 13 Bayibuli egamba bweti bw'onoosoma okuva ku lusooka Mukama yajja n'abuulira Ibulayimu ebintu. Ibulayimu nze mugabo gwo ndinga buyo n'abeera naawe n'alwaniriza biki n'akulwanirira kakati ngenda n'amugamba naawe okanya kunsuubiza ebintu by'onsuubiza sibitegeera. Damasiko Elieza yagenda okutwala obugagga bwange musajja nkuze ebintu byonna siina musikanga siina mwana ngojjo ngamba mbuno gwe mugabo gwange ng'obeera otya omugabo gwange naawe nga siina mwana. Katonda namugamba oke kakati tutte omukago tutte omukago tutandike endagaano kola bwoti ne bwoti kwata awo nabuulirawo dda.
ono n'asumagirira ku saddaaka. Mu Lunyiriro lwa 13 wali ensega ne zijja ne zigirirako Katonda n'anyiiga. N'agamba Ibulayimu mu Lunyiriro lwa 13 n'amugamba bw'ati, ezzadde ngenda ddikuwa, naye ezzadde lyo lirigenda mu nsi ey'obugenyi, mu nsi engenyi,